nze ku ssuula ey'ekumi egamba nti olubaya lwa ggoonya. Olubaya lwa ggoonya. Nkwagaliza okuwuliriza okulungi. Agamba nti amazoba gaali geetoolodde Manjiko bwe kyatulaba mwami Piat Sololo era nga n'ensi tugimanyidde ate ne tutuukibwako ekyekanga ekirala ng'oyisiza ebyalo 3 mu bukiika obwa ddyo obwa Godadu waliyo ekikono ky'ennyanja gye twagendanga mu nnaku ezimu okuwuga. Olumu twali tuwuga munnaffe omu ng'ava e Buziba Ggoonya ne mutayirizaayo ng'ava ku ludda olw'olubalama. Bwe yamukwata mu kifo ky'okumukasuka mu nnyanja ate yamukasuka mu lukalu mu musenyu. Ekigambo kino kyannema okutegeera kyeyava erema okumunyugunya mu nnyanja. Abamu ku be twali nabo baagamba nti kubanga bulijjo yafulumanga mu nnyanja ng'egenda okukwata abantu ate ng'emaze okubakwata n'ebakasuka emabega waayo e Buziba ku mulundi guno kubanga yali efulumye ku ludda lwa lukalu kwe kukasuka munnaffe emabega waayo ng'omuze gwayo bwe gwali. Munnaffe newankubadde ng'ekigo Ggoonya kye yamutujja kyamumenya omukono naye yawona. Abalala bo baagamba nti yamusumattuka busumattusi ng'emuwuuba emukasuka e Buziba. Eyali afudde munnange bw'alemala si weewaawo abooluganda. Naye nga wayiseewo ennaku ntono okuva ku kikangabwa kino ne tugenda era ne tuwugewugemu. Naye ku mulundi guno nze nawonera watono okufuuka emmere ya Ggoonya. Mba ndi mu bwengula bw'ennyanja ne nnengera ekintu ekyanfaananira ekitundu ky'ekiyirikiti ekyokeddwako omuliro nga kiseeyeeya kijja gye ndi. Kazinga ye muganda wa Ggoonya kyokka ekyanzijayo nti si kiti kwe kulaba ng'engeri gye kyali kijja n'embiro kwe kyali nga tebiyinza kuba bya kintu kiseeyeeya buseeyeeyi. Ate nga ne bannange baleekaana nnyo nti ofa Ggoonya ekutta. Nange bwe neetegereza nga ndabira ddala nga ekinnembe kya Ggoonya kye kinnumba. Mu kubuulira engeri Ggoonya gye yajja esalamu amazzi nga yeewuunyisa nnyo, emmeme yantyemuka nnyo. Kyokka sassaamu kantu nange ne ngasala ng'obwanga mbwolekedde olukalu. Ne nyiikirira ddala nno ng'agobera embuga naye nga kirabika nga tewajja kuyita bbanga nga tennantuukako. Ngenda okuwulira ng'amazzi kye gyegakola emabega wange. Entungo ggobe nze kwe kubbira. Aleese obukodyo omukulu yabbira. Bwe yatuuka weebadde ennengerera nga tendaba nayo neegeeyokya. Lunaanyuma nno luno. Era eri kumpi okuntuukako ne bbulukukayo. Ndowooza wano yampita wansi negenda maaso. Nayo yalaba tendabayo nebbulukuka ng'olwo n'ennyanja efuukuuseemu. Bwe nalaba ejja gye ndi n'empuga nga ndaga e Buziba. Yali asigazza kinnya na mpindi okuntuukako n'enzibira ate n'empuga nga ndaga ku lukalu. Nasooka kugibulankanya ne mba ng'alaga ku ddyo ng'amaze naye ng'amagezi ogajja wa mu ntiisa eyo naawe. Saagala kunnimba. Kati ng'amaze okugikuba eddolera n'ekimooni n'endaga ku lukalu. Kale nno nayo yasooka kumalikira eyo. Naye bw'eba eri eyo gye yali esamaliiriridde ne nnengera nga ndi kumpi okutuuka ku lukalu. Wamma ggwe nejja yiriyiri ng'erabira ddala emmere egiva mu kamwa. Naye eba entuukako eti n'engwa bugazi. Omulaba komando n'engwa bugazi mu mazzi. Yali empitako n'engibaka amavumbavumba ne butwefuka. Ne butwefuka mba nsituka nsibulukuke ne nninnya ku nkongolo ne ntagalamu n'engwa nayo mu muddubi. Bwe twabbulukuka omuvubuka omu n'ajja n'omwambe omukuutu omwogi gwe yalina naye bw'agenda okutema Ggoonya nga twesimbye nayo bulanga yakwasa mukira yagusanjaga nno. Bannange baagamba nti gwasigalako kaleebwereebwe. Mu kutitibana enneetakuluzeeko n'obulumi buli yansimba eryala ku mukono n'emmansula eri naye neeraba eridde e Buziba. Ensanke yasigala ku mazzi ye yatulaga
ligitutte. Goonya eyo yandetera okwevuma ennyanja nenerayirira ddala nti alinda bansaze erigenda ku nnyanja. Nga lwaki togendayo kati nga banziika ebusi nga tojja, yandekera gupaapi ogw'enkovu ku mukono na buli kati nkyagulina. Naye singa omuyimbi yali atuli kumpi yandigitadde mu kifo kya genge nti goonyerula goonyerula, nze simanyi kuyimba, baagiteemako ekkira kikuggu eyajjeezannya bwetyo bwe yagenda, oba nti yalimbye nti goonya yatemwako omukira ewungula kikuggu, banne baayo bwe bawungula ebyasa ewungula kikuggu. Ekyo kitontome. Naye ow'ennyimba mbi ayimba, mukulu yagamba nti ow'ennyimba mbi ayimba babe. Okuva ku lunaku goonya lwe yali ensolobezza, nali maliridde obutaddirayo ddala kuzannyira ku nnyanja. Nga sikyayagala, naye mpozi nga neerabidde olugero lw'obujjajja olugamba nti atannafa teyeevuma ggwanga. Okumasamasa kw'ekikangabwa ky'okuwonera awatono goonya kwali kugenda kuggwerera nga kuzimerera mu mmeme yange olw'ebirowoozo ebijja enfaafa, ne tugenda n'emikolo ku nnyanja okwegulirayo ekyokuliira. Tuba tuli awo tulamuza ebyennyanja ng'abaana b'omwami ono, abaana b'omwami Piat Sololo. Kati mu bo mwalimu gwe twali tumanyi, munange tebaalwa nga batutegeeza nga bwe baali bagenda ku kikono ekimu ekyennyanja awaali wali emmamba ezifa zokka, beeswagireyo ze banaaliira, era ne batupikiriza naffe tugende nabo. Bwe twawulira entyanka y'emmamba nga ziri eyo zidiibiida budiibiizi, kudiibiida kiba kudiibiida owaayi, ate nga tetulina kinene kya nnyo kye tukola. Ensonga eno abavubuka mutera ogikozesa, kubanga oli awo tolina kyokola, jangu tugende yanga naaweositukanga muleerana. Abavubuka mugikozesa nnyo, n'abantu abakulu abamu ababeera awo. Ndaba sirina kyenkola, tugende. Nze munne totera kunzijja wendi. Olwemba nyimiridde, nkugamba nyimiridde, sijja kugenda, nyimiridde wano wadde sirina kyenkolawo. Kaakati tetwalina kinene kya nnyo kye twali tukola, ekinyegenyege ne kitukwata, naffe ne tukkiriza okubeegattako. Olwo nze kye neeyama nti ennyanja sirigiddira n'enkisuula muguluka, akataayi tekaasala na lujja, nga ffenna eryato twali tuddemu dda emyoko. Ye kati mwe abatali balunnyanja mumanyi emyoko. Emyoko gwe muti ogwo gwe basimba ng'eryato balitereeze omwoko. Nja kubaleeteramu ku bigambo by'abalunnyanja bye bakozesa. Emyoko gisimbiddwa n'atemi alwawo. Kyesikulimba bwe ngenda okukyusaamu nti amaaso emirundi ebiri nga tuli wakati mu mbu bwengula bw'ennyanja. Ffenna awo tuli abantu 10, abaana b'embuga 6, abalunnyanja 2, naffe 2, ng'olwo ogattako n'akabwa. Abalunnyanja baba bataddemu oluyimba terwogeza nkasi kitalo butalo. Omu yayimba nti amazzi g'ennyanja mayengo gadduka, twabimbanga ebuso oba nno gadduka n'amaana, ffe ne twanukula nti amayengo baddamu mayengo. Ye n'abaddamu nti bwe ngasala bwe nti, ate ffe nga twanukulira wamu nti negeeyiwa. Kyokka nno ye ng'ebigambo abisontera era ng'abitotomera kumu ebimu ng'abinyoleza, era mu luyimbo lwonna assaamu amagono. Bwe liba erimu liba ggono, ndowooza bwe gaba amangi gaba amagono, ng'ateekamu amagono n'ebisoko ebyaluwoomyanga ennyo. Kaakati nga twetengeredde wakati mu nnyanja, abalunnyanja ne bayimiriza eryato. Omu ku bo n'atugamba nti kyonna kye mulaba mu nnyanja oba kyo oba ki temukyogera. Ffenna ne tussa kimu nga nkuyege nti weewaawo ssebo munnange, eryato lyaffe nga litandika buto kuseeyeeya, tuba tuvuzeeko ekitundu kinene ddala ne tulengera obusozi 2, naye nga bwewuunyisa bufaanagana bulala, anti nga buli kintu ekiri ku kamu nga kye kirina ku kalala. Kale omu ku baana b'omwami ajja okusumattuka ekigambo nti so obusozi nga bufaanana ng'obulongo. Twali twesiriikiriza nga abatawulidde, n'atuyita abange
Mwe ngamba obusozi bulimu temubulaba bulinganga obulongo mwe temulaba. Omulunnyanja n'amubwatukira nti sabagambye nti no bwe mulaba ekintu kyonna temukyogera. Munnange kyazira ku kijja mukamwa empewo ey'omugundu sinzigu n'etandika okukunta amayengo ne geekulumulula ne gatandika okuboyaanya eryato n'okulizinya oluguje. Ffenna ne tutegeerera ddala ng'okuwona kunaaba kulabira awo anti obwennyanja amazzi okutuyiikako nga galinga agabandagala okwokya. Era nga bw'otunula mu nnyanja ng'olaba wonna obutemereza ng'obumunyenye mu bbanga. Naye bino ewaffe nga tebiriiyo mbwera abagole tebayita ku mazzi. Maama esite mukulu wange nga yagayitako ne bagemutwala ne bamugattira ebusi najja ne kadaali we. Mutulekese nammwe. Ewaffe ebusinga tebiriiyo bino ku nnyanja. Kati amayengo ne geeyongera okusituka n'entiisa n'omuyaga ne gweyongera okuwuuma n'okuyira ate ebyo ne byegattamu eggulu okumyansa n'okubwatuka. Abamu ku ffe ne basaba balunnyanja bakyuse eryato tuddeyo naye nga bo tebeenyeenya wadde okunyega nga tebakyafa na kulungamya lyato wadde okuvuga oba okusena amazzi. Omu ne yeesiba embwaye mu kiwato mbuna oba afa nayo baffe bonna era ne bakubagana amabega baffe nga tebalabagana ne munne nga yalina obwagazi kumbwa. Kaakati nze n'emikolo ne tunyiikira nnyo okusena amazzi tugire nga tuwazaawazaako munnange. Akafa omukkutu ku bulamu newankubadde nga twalabanga batengejera obwerere. Ennyanja nga yeeyongedde okutabanguka n'embuyaga okwesooza olufu lw'otolobanga ne lusituka mu nnyanja ate nga kizibu okulaba munnaakulinaanya era nga buli kiseera tulowooleza ddala nti tunaawulira eryato lisekera ku njazi. Naye twaweebwa ne litasekerako. Olwo nno ab'emmeeme ezizitowa ez'entoozo nga zabatabuseeko dda n'abamu embuga bazibuzizzaayo dda. Mu kiseera kino ennyanja mwe yali yeesomedde nnyo era buli omu mwe yawongerera lubaale we. Buli omu n'asaba mu ddiini ye. Ejjengo mwe lyatomerera eryato lyaffe mu mabutobuto ne lyewunzika ku ludda kwe nali ntudde ne lisena amazzi. Nze mukwekanga nalowooza nti nguddemu. Nalowooza nga ali mu nnyanja munda. Naye eryato bwe lyatereera nga mpulira nkyalirimu. Wayitawo akaseera katono olufu ne lukeewa. Luba luli kumpi ddala ddala okwamuka ne tulaba ekisamba nga kituyitako. Omulunnyanja kwe kutugamba nti mugeme ekisamba ekyo. Omu ku baana b'omwami teyalwa n'abaka ekitoogo kye yakunukiriza nga kimuyitako nga ne banne abamuli okumpi bwe bamuyambako nga bakikwata bisalugumba tusibe eryato ku kisamba nga kigenda kibabattana n'amayengo okutuusa lwe twawagamira ku kifuuyi naffe nga tubeerera ddala awo okutuusa ennyanja lwe yassa ettumbiizi. Kati tugenda okwetegereza nga munnaffe eyayogedde ku busozi mu lyato. Munnaffe yayogedde ku busozi obubiri obufaanagana nga mwali nga taliimu oba yabulira wa oba wa naffe tetwamanya naye twalowooza nga yagwira mu jjengo we lyatuzitusiza era nga we nabulirako akatono nange okuyiikamu kubanga nange nali ku ludda kwe yali atudde. Ejjengo ne limulya oyo ye yabuliraawo. Akati munnange abamu ku baali mu lyato ne basaba abalunnyanja batuzeeyo naye bo ne beerema nti tewali ajja kutemba nnyanja kati bakanda kugegengako nga bwereere. Nze mu mmeme yange nasiima ekirowoozo ky'abalunnyanja bano obuteetantala nnyanja ng'ate nakkakkanira ddala busungu. Bwe twava awo bwe twawagamira ne tugenda nga tuseeyeeya mpola nga bwe tumagamaga akafo mwe tuneewogoma ennyanja okutuusa enkeera kubanga
kyalabika ng'obudde bwali bwemalawo nga wayiseewo akaseera ke twalabanga akampi olw'okutya n'okweraliikirira kwaffe, so ndowooza nga kaali katono ne tugoba. Tuba tukyakulisiganya okugira nga tuwonye ku nnyanja. Engadya, ani amanyi engadya? Engadya sigimanyi, naye ndowooza kisolo. Engadya gye yanaawuuka mpaawo yamanyaayo, ffenna okugenda okutemya n'okuzibula ng'ekutte embwa y'omulunnyanja. Embwa y'omulunnyanja gye yali ayagala okuzaama egikulubbya. Twakanda kukubirirako munnaffe totwala nga yo egiyisa buyisa mu nderya ebuuka nayo bibanda. Embwa yakanda kwennyonnyolako nti munnange ndeka mpunya vvu ko endyanga nti naakunaaliza eyo mu mugga giragira ne tuva wano. Yatuleka tukangalalidde awo tukutte ku mumwa nga yo emyansa era agagirabako kuwologa egamala. Ekyaddirira kunoonya kifo kya kusulamu. Tunoonya akafo tuyinza okusulamu. Embooge teyabandagala nga twakiguseeko dda. Yali mpuku nga nnene ebitagambika anti ng'eyinza okusulamu abantu nga 100. Nga yali nnene. Ate ne musigalamu ebifo ebirala by'abantu nga 6. Gambira ddala nti 160. Bannaffe tebaalwa nga bagenda kunoonya nku za kukuma kyoto nga nze ne Mikolo batuleka tulongoosa mpuku. Tuba tugimaliriza. Mikolo n'alinnya ku kintu. Bw'agenda okukijjayo kye yalowooza okuba ekibya nga kiwanga kya muntu. Kali kawanga ka muntu kwe tukuba amaaso. Ne tutunulaganako kasirise ng'ate bwe tutunula mu kanyomero eyali eddugala bwe zigizigi. Bangenda okumugamba munnange, bangenda okumugamba nti ndowooza ntajja eyo yaliiramu omuntu. Ne tuwulira eddoboozi ng'eri ekintu nga lituyita nti abange naye bannange, abange temusula kuno. Bwe munaasula kuno enkya munaaba mufuuse ng'oyo. Mikolo kwekuta ekiwanga ne kigwa ne kiyiringita ne kiraga eyo mu nsonda eyali ekutte. Twagenda okuwulira nga kigolongotana ng'ekitomedde ebiwanga ebirala. Munnange tuba tukyasiriikiridde ate ekintu ne kitweyongera nti abange byebagamye temubiwulidde. Mulinda ki muno? Temunyamuke. Koffe muno mufiira muloge. Yate akutemyako yagala wambazi nga tufuluma butalaba mabega. Bannaffe be baddanga tubayitiramu matobotobo mu bibaddewo bonna nga bateesa kuva ku kizinga ekyo tunoonye ekirala kwe tuba tusula. Naye munnange waliwo abaana b'omwami 2 nga bo bawalaze empaka nti teffe tetujja kuleka mpuku nnungi bweti kugenda nga tunyegeeta nambu ate tunoonya kifo kirala. Ffe tetujja kuva kuno. Ye kitujjira ddala kuno kiki? Nga bagamba mbu obugambo by'abaana abatiitizi abawulidde aganyonyi nga gasindogoma ne bagayita ekintu. Era sebo tukkirize ffe okuvaako n'ekigambo obugambo. Ye bakisanzeewa wabula nga batulimba obulimbi. Ffenna tetujja kuva ku wano nga tukooye bwe tuti. Kale oba kiba kakibe ffe tetuva wano. Twaleka bali mu mpuku abalenzi nnyini beeganzise nga tutugolomola bwato bwaffe nga tulaga ku kizinga kirala anti baalugera dda nti bw'osika ekitajja. Munnange kizibu nnyo okunnyonnyola essanyu lye twafuna bwe twagoba ku kizinga ekyali kyesuddeko akabanga. Ku ekyo kwe twasooka okugoba ne tusangako abasajja abavubi 3 nga bakalirira ebyennyanja abatujjanjaba ennyo nga baganda baabwe. Batunyumiza bingi ku mizizo gy'oku nnyanja eyo era ne batutegeezanga ku kizinga kwe tuva bwe kwali kutasulwa oba okutwalibwako embwa nevaako nga namu nti era mu bo mu byafaayo by'ekizinga ekyo baali tebawulirangako ku muntu eyakisulako n'awona. Ne bakakasiza ddala nti getukubya ku bannaffe nga balamu nga tuva ku kizinga ekyo gegamaze okuddamu okubalaba. Bannange ebigambo byabwe
tebyagwa butaka baafa. Jukira omwami yafiirwa omwana mugundi si kyejo ekyo nampaka era baafa. Ebigambo byabwe tebyagwa butaka kubanga obudde olwali okunyimuulamu nga tugwa mu lyato nga tulaga ku kizinga kwe twalese bannaffe tubajjeyo tulabe eryatuleeta ng'obudde bukyali bubondeerevu. Munnange kyatubuukako twagenda okutuuka ku mpuku ng'omulyango gwonna guvutikiddwa ejjinja linywedde beggulugulu. Tugezezzaako mu ngeri nnyingi tulinyeenyezaako tulabe obanga linyegenya nga buteerere tuwala nswaswa ku lwazi tusimyeko mbulwe linaavaawo nga busa liremeddewo tuwampaganyizzaako kino nakiri munnange nno byonna nga tufuuyira ndiga mulenge okutuusa ejjinja lwe twalibuukako bukumbu ne tulaba eriddeeka. Abalunnyanja eryato lye baavulumula ku mulundi ogwo naalijjukiranga bulijjo mu kiseera buseera kiti nga twagobye dda ku mwalo gw'ewaffe naye ndowooza kye baava balisiikuula nga tetunnagoba kubanga obudde bwali bukalaamye nnyo. Omwalo twasanga gukubyeko abantu nga buli omu ali ku gugwe, abamu nga beemugunya abalala nga beemunkuulira birugu ate nga waliwo abeenonera ebyennyanja ebikalu ne beefulukutira eyo mu maato so ate n'abaneneŋŋana nga nabo tebabuzeewo. Omanyi mu biseera ng'ebyo buli mwaka ebyennyanja ebibeera mu mwalo guno biba njolo anti okumanya nga byadimbukanga nga n'abawejjere baddako akada kubanga olwo n'omunkuseere ow'eminwa obunwe egy'ensimbi koze dda ensimbi sirina wadde omunwe gw'ennusu ensimbi baziyitanga munwe lwaba lwaki waliwo ali eyakimbuulire aga nti n'omunwa obunwe gy'ensimbi ng'asobola okwegulirayo ekyennyanja n'atabikonga lusu. Naye ku mulundi guno abantu bonna baali mu yaasiyaasi siye waasiwaasi waffe waasiwaasi oba yaasiyaasi kubanga ebyennyanja tebyali nfaafa nga bulijjo byagoba bya muswaba ne biba bya mpambiro ddala okugula. Ndowooza bangi ku baaliwo baddayo nga bakomba mu mannyo. Komba amannyo si kuvuma. Kwe kulaba nga waliwo n'abaneneŋŋana nga basottanira ebyennyanja. Ffe ku mwalo tetwalwawo nnyo nga tunyeenya tulagaka anti nga n'empapiro zituwedde twasanga abeeka batunuza bikalu olw'okweraliikirira nga tebamanyi gye twalaze n'ebyatuguddeko okugenda okumalayo ebigambo ebyokubuuza nga mmeeyo emmere yagiyisizza dda gali matooke ga minwe gakakoolakoola era nga gasuuliddwako ettimpa n'ejjobyo. Ebintu ebyo byalayisi nnyo naye simanyi lwaki tetukyasobola kubifuna kubirya. Bwe twamala okulya nga tuzzeemu omuzinzi bannaffe ne baweerawo ne tubanyumiza ebyatubaddeko ne batukulisa nnyo. Ekyemisana tekyalwa ne kijja. Mikolo yatirako enkoko ye eya kitulazi okwekulisa ennyanja nga tukwata mu gabuguma ng'obwo buto bubwegerera ddala. Ekyemisana kyo kyagenda bitege gaba galinnya gati olunnyo nga nnyinimu zikomyawo. Yali akatuula ng'atubuuza gye twasuze era n'ensonga eyatututte nga tetumubuulidde ffe ng'amatama ntengo era nga n'emitwe tukotese kubanga yali tannaba na kutubuuza nga ffe gwatusse dda mu vvi ate nga tutya nti oba oli awo nga bye tunaddamu bijja kwongera kumukyamya lukya kubanga newankubadde ye teyayoleka busungu meya yali yatubuulidde dda nga bwe yali atunyooledde. Nga wayiseewo ekiseera Mikolo yamunnyonnyola ebyali bitutuuseeko ng'amaze okubiwulira nasse ekikowe nga yennyamidde nnyo n'atugamba nti ekinywi n'abaana b'omwami bwe mutaakite baana bange mujja kutuleetera kalunsambulira.
naffe ne tumusuubizanga bwe tujja okuwanda eddusu mu kannya ne tuddayo mu kayumba kaffe. Tuba tuli omwo nze nga ngenderera okwebaka, Meeya n'ajja okwongera okumunyumiza ku by'eggulu. Naye newankubadde nali sikyayagala kubyogerako, ye olw'okunneetayirira n'okukemmenterera ate nga n'embeera ye kuffe tetusobozesa kumumma kyasaba, nawalirizibwa okumuddiramu buto byonna okuva ku ntono. Emboozi yaffe yali etandika okusebengerera ng'ebyokunyumya bisigadde byakunojjeza bunojjeza mu butagenderera n'ensinya ku kigambo ekyanyumira ennyo Meeya era ekyalabika nga kyali kyamulidda ku mwoyo kimusiiwa. N'amubuuza nti ye bannange, omuwala gwe nalaba ew'omwami erinnya lye yaani? Ko Meeya nti lwaki omumbuuza, omwagala? Konze nti nedda simwagala, kirowoozo kingwiridde bugwizi nenjagala mmanye erinnya lye. Oye nti nedda gundi omuwala onoomwagala bwagazi, kale lwaki abalala bonna bw'olaba tobambuuza mannya naye n'ombuuza eri oyo gwe walabako olumu ate nga luwunguko? Konze nti nange mbuuziza bw'obuuza. Meeya yagaana okukkiriza. Ko ye nti nja kugendayo mugambe nti omutumidde. Konze nti togeza n'ogenda weetumiikiriza, sinze mbikutumye envaako. Ko ye nti tomwagala okakasa tomwagala. Nemuddamu nti nedda nze simwagala. Nambuuza nti mubi? Tomwagala mubi? Konze mulungi, gwe buli mulungi gw'olaba omwagala. Ye n'aseka busesi era n'amaliriza na kino nti naye abaffe bwe naamugamba onookola otya? Nze nensirika era byonna nembiziikaawo kubanga naweewoleza ddala nti byonna byali byakusaaga busaazi. Kazi ye Meeya amaliridde mu ndaaye okukola kye yayogera. Nanye ebyomukwano binnyumira. Binnyumira era abadde mmanyi nti bikyeyongerayo.